Olw'ebbula ly'emirimu abakyala mu kitundu ky'e Makerere Kivulu baasalawo okwekolamu omulimu olwo ne batandika okusubulawo Kawo n'ebijanjaalo. Bano babisusa olwo ne babiwa abaana baabwe okubitambuza mu bitundu wamu ne ku nguudo ez'enjawulo. Omulimu guno gumazeemu emyaka 7 naye nfunyeemu obuzibu bwagwo ogwa City Council. Kati omutulaba tususa bwe tuti tubyetika ntubitwala mu kibuga. Kasasiro ono tuyina omwami amutwala w'ente. Naye ekizibu bw'otuuka mu kibuga City Council ekugoba n'esingako n'omubbi. Oluusi byonna n'ebitwala n'otafunamu. Ekikopo bakitunda 30,000 ate ebikopo 2 biyite kilo olwo ne babitunda nusu kakaaga. Kubanga ffe abalala tusomesezaamu n'abaana naye ekizibu okutukwata bakutawaanya naye bwebakukwata engeri oludde mu mulimu naawe tosobola kuta bintu bye nibigenderawo. Naye ate omulimu ogulina kukola oyagala obeewo tolina kyakola Uganda eyitulimu. Era bennyamidde olw'engasi ennene gye babasaba bwe batwalibwa mu kkooti. Oyita wabbalibbali n'oyogera kintu kidogo n'owaayo omutwalo n'akuleka n'okuma n'otunda ebintu. Kati oba mutwala n'akubira essimu n'agamba bankutte olina kusala amagezi okunoonya akasente n'okola ki n'ogenda n'omugyayo. Kati bino ebijanjaalo biva Rwanda, Kawo eva Kenya. Kati sizoni yawo ne yaggwawo kyeyinawo sizoni kujja ensawo eri ku mitwalo 12 naye ebijanjaalo 12 na Kawo 12. Naye amagezi gempa abakyala tere mulimu gutalo sente. Olina kuyiiya obwongo n'otetenkanya kubanga oyinza kubeerawo n'abaana nga tolina musajja agenda kuwa oba waali tebawana sente nguzakameeza naye gwe maama n'obeerawo n'otetenkanya buli mbeera yonna n'ogiyitamu. Era abakyala bangi ffe abadde tutetenkanya n'omu COVID muno abangi twayisibwa bubi kale ne gavumenti yatuwa emmere naye naffe nga twerwanako. Sulaiman Mutebi akusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.